Kakati omukyalo ono gwe mulaba yankubidde essimu n'aŋŋamba CEO naziika omwana wange n'akalira naye olubuto lumbuze nazaala omwana oyo n'anfaako mu ddwaliro. Omwana mu kumuziika baamuziika alina ekirira. Okuva olwo siddangamu kufuna lubuto. Noonyezza omwana buli wamu, omwana abuze. Ate ng'ensonga eyo nagikoonyeeko mu vidiyo gye nakoze ey'omukyala gwe baaziika ng'ali lubuto. Omukazi yenna bw'ozaala omwana wo n'akufaako ng'omwana oyo aliko ekirira ku kkundi ne bamuziika nakyo, tosobola kuddamu kuzaala, tosobola kuddamu kufuna lubuto, tosobola. Kati ono vidiyo eyo bwe yagiwulirizza yagenze okulaba nga ye yennyini yali mu mbeera gye nayogeddeko, kwe kunkubira essimu. Bw'oba oli eyo ng'olina engeri gy'oyinza ng'alina ky'ayinza okukola okuddamu okuzaala, tuyambe bw'omaliriza okuwuliriza emboozi ye. Jjukira ewaabwe w'omukyalo ono gye bamuzaala bamulya asooka. Bw'ozaala omwana asooka bamulya, era ye maama waabwe yabaddusa mu kika kya taata waabwe nga baagala kubalya. Ewaabwe bamulya asooka era tabeerayo. Noono omwana we gwe yazaala eyamufaako teyagendako mu kika kyabwe kubanga baali bajja kumulya. Yafuna olubuto ono omukyala nga wa myaka 17. Omwana gwe yazaala yali munene, omwana yamupasula. Omwana mu kumupasula omwana yamufaako ng'omwana talina bulungi okisigeni. Omwana mu kufa taata w'omwana yamugamba akwate omulambo gw'omwana aguteeke mu nsawo mu bbaaga bagutwale ewa taata w'omwana gye bagenda okuziika omwana. Ono gwe kugamba taata w'omwana nti ssebo, nze gweyagala nteeka omulambo gw'omwana mu nsawo baakannongoosa, omwana yampasudde ate sirina namaanyi gatuula ku bbooda. Wandibadde oyiye engeri gye tujja omulambo gw'omwana mu ddwaliro. Ssezaalawo ono omukyala taata wa bbaawe kwe kugamba nti ffe ewaffe tetulya nkoko nfu, tulya nkoko nnamu, nga Ssezaala kyalinga kyategeeza nti ewaabwe tebaagala mirambo, baagala balamu. Naye omusajja baakola enteekateeka zonna ne baggyayo omulambo gw'omwana ne bagutwala ne baguziika. Kati ye bambi mukazi wattu ky'ataamanya nti omwana we tebaamuggyako kalira. Ate jjukira ne mu ebyo ebiseera yali muto kuba yali wa myaka 17, yali akyali muto nga tabimanyi. Era yakiwulidde buwulizi nga nkyogeddeko kuba yali takimanyi. Naye yakitegeera luvannyuma nnyo nti omwana we bamuziise n'ekirira. Kati okuva olwo taddangamu kufuna lubuto mpaka na kati. Mukazi mufumbo naye omwana yabula, atambudde buli wamu bigaanye. Katusooka tumuwulirize mu bigambo bye nga lutuviira ku ntono. Vidiyo nkusaba ogimpereka like n'amagezi butya bwe tuyinza okuyamba omukyalo ono ntuukirira ayina eggezi lyonna. Katumuwulirize Latifa oyo. Amina agambe bandeta Nantambira Latifa. Okuviira Enongo Bugiri mutereresa Bukawunde sadi n'okodi bagitoola mutereresa Bukawunde ndiawo ewe ifo wali awo karibu kumpi ni ku tekiniko. Olwo idiye chama yebe cha immaculate heart ni aho wakawene. Awone kati nayagana omuvuuka twayagagana naye ya patch. Yafuna olubuto. Ati yafuna olubuto emyaka gange tayidikali nakola ki natya. Yawe yatwale wa sister we. Olwatwale wa sister we. Sister we yambisa bubi oyidi nga ndezena n'emyaka gange tayidikali mito. Nakola nga tijjabi sobola nakubira omuvuuka ekimula mukoba kinde tijjabi kola ki kusobola wa sister we nfunira sente kola ki ndireyo. Neira waka olubuto lwale lwa myezi 7. Olwira waka omuvuka ngansindikira sente amata ansindikira sente yogedde okulya mu kintu kyenenda kale yali nga alina sente. Kozesa Luganda, yogera Luganda ate tolumanyi bulungi.
kati yali alina ssente nga mpa buli kyenjagala nemukubira simu nemugambe wasisawo sigenda bisobola nfunira ssente ndeyo njagala kuddayo ewaffe n'agamba nga osazeewo lwekyo naye ewaffe omanyi taata wange omwana asooka bamulya yekyazulusawo maama wange era ffe twetwakulira wa taata waffe twakulira bukojja waffe maama waffe yatudusa nga tayagala taata tulye nengamba kale kati nenzaala omwana olwazaala omwana olwamuzaala omwana yali munene ne bampasula kati ne bansona wansi omwana ebiseera tewaliwo oxygen twali tugenze kugombolola kati ne bagamba sista wange twala oyo omwana enankoma bamuteekeko oxygen ne bamutwala enankoma yali saawa emu omwana nafiira eyo ne bamuleeta nenkubira omuvuuka esimu nemugamba omanyi mugadde omwana naye akoze eki afudde nagamba tewali buzibu nansindikira emitwalo 2 nagamba bebo situla omulambo guteeke mu baaga mukwate epiki muje nayo nze ngenda funa ambulance tuje tuwasiikane munjira tuleete omulambo baziike nemugamba nze gwolaba nze ndi mulwadde ate tusobola kutuula oba n'okutuula ku ntebe kuli kunema kati okutuula ku piki egenda okusobola omuvuka n'agamba lindamu kutulabe leka nkubire taata wange olwakubira taata we esimu taata we n'amugamba ffe tuli enkoko ezitambula simundetera enkoko efudde kati ekyo ekintu nekiruma maama wange nanko wange n'agamba waayi oyo omusajja asinzire ku ki okugamba okibali enkoko etambula maama wange n'agamba nze nina ettaka ewaffe naawe abaana balina ettaka ewaabwe anko wange n'agamba aa ono omwana agenda na fuuti 4 sima awa otekewo omwana ne baziika omwana mu kisiraamu ne bamukolera edduwa kati kise ekyamanya okyo omwana bamuziika n'akalera ntambudde biganya kyatuuka ekiseera amabeere gava amata nengenda mukusaba ne bansabira amata sirabangako mata kuba ne bansabira sirabako mata naye ekinsigazizaamu kijja ekiseera genda omwana akaaba nensitula omwana tibona nekituuka ekiseera olubuto ne luzimba nembeera nga ndi olubuto era lwentambula kukuwa abantu bagamba oli lubuto nekituuka ekiseera olubuto ne luvaako lwonna nga sirina lubuto era nesaa tinoyinza kulowooza ndi lubuto naye sirina lubuto kati nkoze ntya kubanga buli omusajja ayagala mwana toyinza kubeera mu maka g'omuntu nga tolina mwana obeera tobeera mukazi kituufu ekizibu ekyomukazi lubeera mwana kati omaze wayiseewo bbanga ki okuva owazaala oyo omwana wewamuziika okuva 2021 myaka kumpi 5 sirina mwana muganda wange yazaala ngene Kenya nengendayo naye nze mwenyini sirina mwana era nfuna seneda ngoba nzifunye nengula bushopping nengula bugoye netwalira baganda sirina mwana ngenda kola era wendabye vidiyo yoyo omukazi yafa n'olubuto nenzijukira kiri ekintu awa nange sigenda kuzaala juu bazika n'omwana n'akalera kati ogezezzaako okunoonya ku bujjanjabi oba nedda nagendako ku bantu ba mirundi 5 ne banja sente zange abalala ne bansaba enkoko omulala nansaba embuzi ne bigaana kati omanyi
embeera eno gy'oyitamu abantu bangi si ggwe wekka agiyitamu. Kati abantu njagala balabe oba tusobola okufuna ku muntu ayinza okutuwa ku magezi butya bw'oyinza okuddamu okufuna omwana. Okiwulira? Kigenda kubeera kirungi bwe mba nfunye omwana. Kati gy'olina okukola ojja kasita ekirungi nti ongoberera ojja kubeerako abantu bajja kuwa amagezi butya bw'oyinza okuva mu buzibu obwo, kubanga omusajja okuwasa n'obanga tomuzaalira kibi nnyo kubanga aba akubanja omwana ye. Nono gwenina talina mwana. Gwolaba omwana alina emyaka 33. Oyo ebbaawe? Talina mwana oyo nje bba wange. Atamba amwetaaga. Okuva abeerawo nze omukazi eyasookawo gwe yawasa tawasangako nze gwenka ng'omukazi we. Aba akwagadde era akugumiikiriza. Ate newaabwe sisita we tafumbirwagako akyaliwo, baganda we tewanaba kuwasa, abali basatu abalenzi basatu omuwala omu bona bakola. Naye nze sirina mwana ntuula nenkaaba ekyo ekiseera nengamba Mukama owampa oyo omwana nga nze emyaka zange zaali mito simanyi. Neddo ekyo kye mwakola ekyokuziika omwana n'akalira kye kyakuviirako obutaddamu kuzaala. Bw'ofiira omwana ne mumuziika n'akalira, gwe maama we tosobola kuddamu kufuna lubuto, tosobola kuddamu kuzaala. Naye waliwo omukwano gwange yafumbirwa wabawe wali bawonabona nga bawe omanyi olupaali ekiwempe. Oyo omukazi yali nga yeebaka ku kiwempe n'ekyuka ekiseera ng'ewaffe mama wange alina ssente tulina buli kimu ng'ewaffe mama wange mugamba tolako nini obuwunga opooli omukazi agenda kulaalenja. Naye omukazi oyo yazaala abaana be bali 5. Ow'omukaaga n'afa, ow'omukaaga okufa bamuziika n'akalera. Naye saa zino nagendayo ewaffe alina abaana balala 3. Kigamu alina abaana 8 n'oli yafa n'akalera wa 9. Naye nze namubuuza gwe wakikola otya? Wango ngamba obwo wamuziika n'akalera nga tomanyi naye nkulaba ozaala. Nagamba ogenda kuzaala Katonda waali. Naye buli wangendayo mubuuza nga njagala ntwaleko oyo omuntu eyamu eddagala. Anemesa sikimanyi. Ate lwaki akulemesa nga teyiba alimuwa? Abantu nga ate balina emitima emibi, lwaki tomwesibaako oyo n'akulagirira? Naye ate mukwano gwange twamuyamba ne baawe yali talina ssente. Brother wange n'atoola epiki n'amuwala ngamba eno kozesa onoonye 10 kyogenda olabirira oyo omwana. Kati wandibadde ofuna blaza oyo ne mugenda ew'omukyalo oyo ne mumwegayira kubanga kati niwe mumwetaaga ku ekyo kweri eddagala n'amagezi g'alina. Mugendeyo kewe mwogeremuko naye. Brother wange oyo niyinza okugendayo naye tukwogera naye. Lwaki namuwa emitwalo 9 amalirize mama wange ennyumba. Brother wange yagenda kuwasamu mukazi. Namunyiigangana. Olwakomawo obusungu ensobi yagifuula busungu. N'atandika okunvuma n'agamba mugende mufumbirwe teka ekyo ekikazi kibonaabone. N'avuma mama wange n'agamba ekyo ekikazi kodi ani yakizaala. Obusungu ne butugemaawo. Kati nze nebisirikira olwabisirikira ne luwera 2023 nengenda mu kyalo. Nagenda mu kyalo nentwala Christmas. Olwagenda mu kyalo nensisinkana brother wange oyo waali. Bwe namusisinkana alina omukazi omulala yakabasa abakazi bameka? Yakabasa abakazi 6. Ayinza okubeera n'omukazi n'azaala omwana omumu n'agenda. Yakola obubi yakuba maama wange. Mama wange n'amugamba ogenda kukiraba.
ensi egenda kukookya. Kati nze ne mugamba funayo ebintu bitono owolereze mama wange akuliwako amazzi oterere. Yakumalanga mbu otyolika siru totegeera. Naye sirika kati nawasa omukazi omulala lwamuwasa. Oyo omukazi n'abeera naye brother wange yakuba omukazi katono afe. Kati nze obusungu bwe bwankwata alikuba omukazi brother wange ogula ennyama n'oleeta waka n'ogamba mufumbe. Brother wange tayagala muntu afumbe, yayagala ye afumbe. Waba ali kufumba agamba abavuma abagamba temumanyi kufumba ko nebifumba bijja. Ennyama yewe bange yide asana kwenda n'alira ku kyoto n'akugabira n'agamba mama wange iwe togenda kulya eyo ennyama oli kisiru nani akuwa ennyama nganza wenjiguze obasesa wange oba mama wange n'atola n'agigula alina omuzeegwe. Kati abakazi bamuddukako n'ekyo kyalina. Kati bwe yakuba omukazi neraba omukazi agenda kumuta n'entoola eri ekkumbi nemukuba awa nemumenya akabavu. Kati bwe namumenya akabavu nebamutwala mu ddwaliro n'atereera okuviira awo twogeranga naye. Ate ne mukazi we yangamba mulamu okoze kirungi omupadde eddagala kati sagenda kunkuba. Era saati omukazi wali alina abaana 5. Naye muganda wange oyo temusobola kukwatagana. Kakati namukuba akabavu nze kyengenda okukolera ngenda kuteekayo abantu batuwe ku magezi ne ku buyambi. Alina eddagala lyasobola okutuwa gw'okuddamu okufuna olubuto oba okutulagirira kyonna bajjako batulaba bajjako bakomentinga abantuukira bajjako abantuukirira kyonna kyonna kye tunaba tufunye nja kuba nkola ki kyonna nja kuba nkikutuusaako. Owulidde?